Balamusaako bassabo ne bannyabo muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo nze Nnaalongo Nnalubaale. Mwana muwala Nakkazi yabuuzizza ku kijjulo kya maama Nabuzaana obulambulukufu bwakyo mu bujjuvu. Kale nno nga twogera ku maama Nabuzaana sisobola butaalamusa ku bamaama. Bamaama bange Abanyoro muli Mutooko, Batwoki, Akiiki, Amooti, Ateeyi, Adyeri mbalamukiza enywena banyina Rubinyowe na banyina Entonyowe enywena Bakisenkunyowe na banyina Enkunyowe muli Muta Abadwaro n'Abadwaro kati Ababiito Bayisenkunyowe n'Ababiito kati Abachwezi n'Abachwezi kati mutyo muno mujebale naitwe tuliyo mporampora tukulengaho kwasaganya hano na hali tulole nti buli kimu kiri kurungi. Nkulamukizaho munyanyaze mulindwa ogamba kiwakwo tugirole emirimu tugirole amali. Kale tuyikira aho tukwenda kurora ekiihuro kya maama Adyeri Nyabuzaana ekyakaro n'ennyoobo ey'enkuuku erumu ekipooli eky'amakyande n'ebinyoobwa. Abanyoro nuko tumucumbira tutyo ennyama egyo ey'embuzi emusemeza mali baitu kandi katulebo Abaganda bakusa kuteekaniza bata. Kale mu ngeri eyo Abanyoro nga tumuyise Adyeri Nyabuzaana ate Abaganda tugenda muyita maama Nnaalongo Nabuzaana. Mukyalo yamanyiddwa nnyo musaale mu ffumbiro era atandikirwako nnyo ensonga z'amaka. Kale nno tuteekateeka emmere ey'akalo, tuteekateeka emmere eya lumonde omumyufu ku lwa maama Nabuzaana. Tuteekateeka enva ez'amawoowoolo gano nno galina okuba nga galiko akaggula. Awo ne tuteekateeka ebijanjaalo n'ekipooli ky'ebinyeebwa nga kirimu entungo. Akalo kayifunamu obuzibu ensangi zino nti bangi batunda akalo naye ng'ekituufu batunda muwemba. Naye bw'oba ogenze mu supermarkets ebiseera ebisinga balina akalo akapaakinge okuva mu bitongole ebimanyifu nti bwe kikugamba nti kitunda kalo kiba kitunda kalo. So osobola ogenda n'ogulaako. Abalala bagula obusera ne babutabulamu akawunga ka muwogo. Njagala mumanye nti ffe abali e Buganda ensonga y'akalo etutawaanyiza ddala kubanga kiba kizibu okufuna omutuufu akayina ate bw'oba omufunye ayinza okuba nga leero akayina ng'ate enkya tajja kubeera nako. Naye kale bw'oba ofunye akalungi obutalenga nakasero obutera okubeera n'ebintu ebiri authentic bw'oba ogenzeeyo n'okifunayo ebiseera ebisinga oba mukakafu nti kyofunye kyekyo ddala. Bw'oba olina olubengo oba grinder osobola okugenda n'ogula obulo obw'ensaano n'obusiikako n'obusekula bulungi n'obusegenya. Bw'omala obusegenya n'obublendinga n'okola powder awo n'otabulamu akamuwogo. Ratio ebiseera ebisinga ebeera 1:1 katugeze nti kisinziira ku bukulu bw'akalo. Akalo akali fresh oba osobola okukozesa 1:1 kaba kakola. Naye akalo akaluddewo nga kakulu okalaba kaba kamyufu nnyo oba osobola okukozesa 2:1 nga portions z'akalo ziri emu then akamuwogo 2 nga kisinziira ku ki ky'oyagala. Eriyo abagamba nti nze akalo njagalamu katini okusinga njagala kamuwogo akube katyo kaba kanaanuuka nnyo ate nga kali very white. Munjagaza okulya kalo tugenda kukola tutya. Naye nga ebyo ng'obifunye tukola oluwombo lwaffe luno olw'amawoowoolo nga galiko akaggula ne tulisiba bulungi era okwo tunaaza lumonde ono omumyufu ne tumulongoosa ne tumusibira ku mmere ne tumusiba omumbo gwe ne tumusaanika bulungi ne tufumba emmere eyo. Tufumba ebijanjaalo bino naye ebijanjaalo bya maama Nabuzaana tebifumbibwa nga bijanjaalo bya bulijjo.
enkola yaabyo ekisooka tebinaaba. Bw'oba obinaaza osobola obinaaza eggulu limu n'oddamu n'obyanika, naye ng'enkola ebeera nti obikwata n'obiwa mu ntamu n'osooka obikalanga nga bw'okalanga amawugola. Kati bw'omala obikalanga onooyiwamu amazzi ne bitokota, tobirinda kusiriira. Ne bitokota kaakati awo oluvannyuma n'oteekamu ekipooli kiri, n'oteekamu omunnyo, naawe by'olowooza ebikusanyusa n'okola enva empoomu. Kale nno bino tubikola nga twambaddeko bulungi. Mama Nabuzaana naye omu ku bakyala